sikulaba nnyo ku social media ate ng'oli mu wamulembe gwa .com sikulaba nnyo bw'oddamu bakwanukula ku social media ekyo kyekuuma otya olina omuntu abamba yite ntya akulungamya mu ngeri gy'otambuzamu obulamu bwo oba kikula maama yakukuza bw'atyo musaayi nti olina kuba mukkakkamu mu ekisookera ddala abavuma muvuma bifaananyi sinzaaliyo I'm not there. Bw'olabayo ka video kange oyomba nampewo kiringa essaawa zino bwe nnaavuma president w'e Kenya. He doesn't even know nti muvuma kati yenze siriyo kiruma gwavumye kiri just kiraga nti yo bitter kubanga omuntu okuvuma omuntu agwotamanyi abantu balina accounts manya gange in fact account gye tuyina gye twagulawo ne pastor eriko Aloysius and Susan Makula Bujingo eriko njiri wonna waliko njiri waliwo ebintu bye tukola byonna biryoko naye waliwo abantu abanjagala bambi abateekayo ebintu kati okero okuvuma ekifaananyi ne video ng'ate esigala smiling esigala ezina omuntu asigala zina ndabanga ekiri weird in fact waliwo kye bayita mental illness tulina okwogerako ennyo mu nsi muno ebweru kibi nnyo kisusse nti omuntu akeera n'agenda n'atemula omuntu just nga talina kyamukoze kati waliwo kye bayita mental illness embeera eyo nze kiringa okkeera ne ŋŋamba kati mpalana mukyala wa Mutebi nze ngenda ofumbe wa Mutebi sigwe katolaba nti oli mulwadde kati nze bavuma bifaananyi naye ekirala siri ku social media naye ate nga nja kgendayo already gyendi mu Susan Makula so ngenda kuba nteekayo ebintu ebigasa abantu papasi yangenda gisavingira wonna oba ku TV oba ku radio naye comments omuntu okuvuma nze sikigaana muntu era sikirinaako buzibu as long as you're happy